Alright. Balamusizaako bonna buli mujjo sinze okulwa akatambika n'okwetola ensi yonna. Kansuule nti muli bulungi. Olunaku lwa kutaano ennaku z'omwezi ziri 16 ezakonka ku mwezi ogwokutaano mwaka 2025. Kansuule nti muli bulungi. Mujje balako banyama ne basibu mwenna buli mujjo sinze okulwa akatambika n'okwetola ensi yonna gye kanaakusanga. Mbagala nnyo mwebale kubeerako mwebale kwagala nsi yammwe. Alright. Mwenna bakatuuka mbalamusizaako nga batukyanyumya mutambuliza akatambi kano. Ngendo basaba okatambuza nga mumaze okasaasaanya. Nga bijjosoka babuzaako mwenna gye muwangali besisiba nabo abagenda okunoonya ensimbi. Abali mu Amerika mbalamusizaako buli kibuga n'essaza. Abali mu Canada buli kibuga n'essaza mbalamusizaako. Abali mu Bungereza bwe mutyo buli kibuga n'essaza. Abali kusemazinga mbalamusizaako namwe buli kibuga n'essaza n'ensimu leka spete buli bulungi. Abali kusemazinga Asia mbalamusizaako banyabo ne basawo mwenda balagira mbije basaba ne banafana buli mutyo nasa kino mujjo sinzo kula katambika no kwetola ensi na kan student buli bulungi. Abali mu Middle East mbalamusizaako mwenna ba comrade abagenda okunoonya ensimbi. Mwenna we muli ensimu oli mbalamusizaako abayina ebizibu namwe abali mukola nabateekateeka okudda oba okugenda Uganda mbalamusizaako mu Middle East kan spete buli bulungi ko balikola. Bwenva kwabo nja kwongera nzire ku bana Uganda basangibwa kusemazinga Africa mbalamusizaako bana Uganda kaswenti buli bulungi mwe bale kola buli mujja sinzira okula akatambika no kolukaro Africa jiwagenda okunoonya ensimbi zikubeezewo ne family kaswenti buli bulungi mwe bale kola bwenva kolukaro Africa banjiro kede mu Uganda bwenjini mbalamusizaako banyamwe basemwe nabalagira nabo je basaba ne banava ababuli bwa kabaka bonna obusangwa mu Uganda mu maserengeta buchika dio buchika kono saako mu Buganda wakati mbalamusizaako banyamwe basaba kaswenti buli bulungi mwe bale kola mwe bale koberera. Bwemaliriza mbali mu Kampala mukono wakiso Ntebe mbalamusizaako banyama ne basawo mwenna buli omujjo sinzo okulaka katambikano je kakusanze ali mu maka ko TV gagade mbalamusizaako ali mu kibanda ali mu ofisiyo ali mu akedi ali mu saluni aduda yenna mwenna abali mu ofisi tawo mbalamusizaako aspendi buli mulungi abali ku boda stage zona okwetola Kampala mukono wakiso Ntebe ne Uganda na mwana mbalamusizaako mfundikira mbuuza ku mwenna abasawo abajjanja na Uganda okwetola malwali gonna nga mulina omutima omulungi mbalamusizaako aspendi buli bulungi mwebale kwagala nsi yammwe mwebale kwebera manyiti embeera bweto netu jagenda wa mpola mpola bwe maloba buzaako bwentyo ngenda basa mutambuza akatambi kano kikkakatako okutambuza akatambi mpaka kuwulira bubi sasa nya information tunachofiwa Facebook si ya jajjao si ya mujjao si ya musajja munno si ya mukoddomi tambuza akatambi mukimanyo bwe kitaba Uganda babo kwata mutebana buzangulu fuante tuvaawo tuliko nkola nkadde Mugana nge salimu nabwaga nkola nkadde nkulamusizaako siramu nkola nkadde nabwaga nkulamusizaako wonna woli mugana nkulamusizaako kaswente bulungi tuli ku nkola nkadde onte tuva ku Facebook tugenda ku TikTok kuba TikTok ebyayo bizibu nnyo tetugenda yetwagala wano kubanga wetubedde ebbanga lyonna buli yava ku Facebook nagenda ku TikTok yali munafu nkidda buli yava ku Facebook nagenda ku TikTok yali munafu era akyali munafu feno tukola nsonga za gwanti tugera mu nsonga za kweyambula oba zaaki yensonga tulebedde kwana kali mwana mbali basaba okutambuza akatambi kano olina option y'abantu 10 sharing ko mwenda akama kasigaddewo okateke ku account oba ku page ataina access ku mugukiriro kuno ajja kuba asanga video eno ku account oba ku page then tulokete simple video eno bwe mara kusaba kutambuza video ngena kusaba mpitira abantu bano wamanga nsaba mpitire Dere Drinking General Muhoozi Kanyarugaba nsaba mpitire Dere Drinking General Muhoozi Kanyarugaba nsaba mpitire Sheikh mufti omubbi mubajje abere ku video nsaba mpitire mufti omubbi mubajje abere ku video nsaba mpitire Sheikh Burhan Chiti nsaba mpitire Sheikh Bakari Kigozi mumpitire Seka Mwanyi Seka Siraje Segujja mumpitire Sheikh mubajje oba mufuti mubajje ita mufuti abereko kuno nja mumpitire Sheikh Burhan Kiti Sheikh Bakari Kigozi abere ku video eno Sheikh Seka Mwanya abere ku video eno Sheikh Siraje Segujja abere ku video eno Diddigge mubasabye mumpitire wano Nyando Yosoferi abere ku video eno ne speaker Anita Amongi sakuba MOP bonna nsembye omukulembeza wangu Robert Kyagulanyi Center mukama yokusaba no buvunanyizibwa ojjo kyameko wano uliza akatambi kano then tugende maaso
ndoza bwe mara okubagamba okuba yitupitira abantu abo ngenda kuyisaawo obulango bugenda kubeera bubiri then tuleka tusimbule tugende mu maaso. Obulangira bwankyuka bugenda kubeera bubiri. Kansooke na kano. Mwena bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya Canada naddala mu bendo le bayita Alberta. Nina essanyu lingi bategeeza nti abakulembeze ba mu bendo le bayita Noop Chapter Western Canada Alberta Edmonton babategeeza nti ejja kubeerayo okusinkana mwogere ate muwujjene ku bunyama. Olunaku ekifo mujja kusinkana ku Corporation Park Edmonton ennaku z'omwezi 17 mwezi gw'okutaano mwaka 2025 bitandika saa 8 ez'emisana mpaka sawa 8 ez'ekiro. Ensonga ya kusinkana na kwebuuzaako na kuwujja ku bunyama n'endala ya kwekwasaganya ng'Abannayuganda okumanya embeera ze muyitamu saako n'okuba nti mwogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga lyammwe n'ebikolobero ebiriyo mwenna mubeetiddwa mubeereyo. Mbagambe ennaku z'omwezi 17 mwezi gw'okutaano mwaka 2025 omukolo gutandika saa 8 mpaka saa 8 ogw'ekiro gutandika 8 ez'emisana mpaka 8 ogw'ekiro. Mbategeeza nti abakulembeze abamu bendo lya Western Canada Alberta Edmond beba bategeeza ku nsonga eyo. Tugenze kalango akokubiri. Akalanga akokubiri ka baganda baffe bonna abakulembeze ba chapter ekwasaganya eggwanga lya Bungereza babategeeza nti Free All Political Prisoners National Platform Stop People Power UK demonstration bakutegeeza nti on 3rd of May 2025 at 10:30 a.m. to 16:30 p.m. UK time, they will organize a peaceful demonstration venue Foreign Commonwealth Development Offices, King Charles Street, London, SW182AZ. For more information, contact the organizer on +44 75 97 73 60 95 or at their official email address officialukpeoplepower@gmail.com. Ojja kuba obategeeza bakutegeeze okwekalakasa kuno. Mutegedde bulungi nnyo obulango olwomba bufundikira tugende ku nsonga eyatuleese. Obulango mba bufundikidde tugende ku kintu ekyatuleese. Ngenda bo akalowoozo mbawe ekigula lugi tusimbule video. Nane security alert then tusimbule video. Njagala mumpitire n'abantu bonna abasiiba ng'ofirwako kitaawo oba nnyoko nga alina ebintu byaleka emabega. Nkusaba mutagingira abantu oba oli waka oba oli mu diaspora ng'ofirwako kitaawo oba nnyoko ng'alese ebintu ng'era mwafuna letters of administration nga mwazifuna ze mbadde mutambulirako mubantagingire bonna bajje bafune information ekwatagana ku bintu eby'olwaliro ng'obudde bukyali. So ndowooza kantandike n'akalowoozo ka leero mukategere bulungi nnyo. Akalowoozo kano njagala kagenderebwa na Uganda mwenna buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano. Njagala kakutuukeko. Munnayuganda njala kutegeeza Uganda togirimu mbukyamu. Uganda nsi yo y'ensonga lwaki bakuyita Munnayuganda. N'Abannakenya babeera Bannakenya ensonga lwaki babeera mu Kenya. Kati gwe Munnayuganda ali eyo kana akalowoozo kako muganda wange. Njala kujjukiza mu kalowoozo ka leero. Toli mugwira oba tuli mupangisa mu nsi eyo. Buli kyonna Museveni kyakwatako ne kyayogerako okikakatako nga Munnayuganda. Ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga oluwadde mbozoogerako. Oluwadde mbukwegazanyiza mu kitundu kyonna eky'eggwanga bw'okyagalidde mu budde bwonna. Bwe tolowooza nti tolina ddembe. Eddembe lyo era teryagenda ddikuwa. Eddembe gw'olirina tewali akuwa ddembe. Eddembe gw'olirina teryakuwa ddembe. Lwaki? Ekikufula nti olina eddembe bakuzaala nalyo. Be bakuzaala nayo olina oddi exercisinga oba oddikozesa. Omuntu yenna akuggyako eddembe lyo y'ensonga lwaki olina okulwana naye osigaza eddembe lyo. So njala kutegeeza muganda wange omuntu yenna akumalako eddembe mu nsi mw'oli mw'owangadde mbakuzaalira kitegeeza mulabe wa bulamu bwo olubeerera. Oluwaddembe okwerwanako mu ngeri yonna esoboka okwezza eddembe lyo. Eddembe tebaligula buguzi. Njagala ombulireyo edduuka limu batunda eddembe teririiyo. Njagala ombulire edduuka limu batunda eddembe teririiyo. Y'ensonga lwaki tebaligula kubanga ozaalibwa nalyo. Era olunaku lw'ofa eddembe lyo likoma n'osigala tegenda Mukama Katonda eyakutonda ku nsi kuno omunnyonnyole ebirungi by'okoze n'ebikyamu by'okoze ate naye akusalirewo lwaki tewakola by'olina kukola. Njagadde okutegeeza mu kalowoozo ka leero ozukusa omutwe gwo leka abantu kukusiriwaza kutiisatiisa
nti ensonga ezimu tolina zoogerako buli nsonga oli waddembe ojjogera kubanga oli munnayuganda Uganda y'abannayuganda teriko mugwira yensonga lwaki olina eddembe lyo eddembe tebaligula tebalitunda tewalidduuka mu nsi nalitunda ddembe nno wabula eddembe lyo singa omuntu alikuggyako oli waddembe okulirwanira okulyezza ofuna emirembe ensi tuyita mu mpite akowa yagiviira tuli mukka eke kabadde akaloozo kaleero tugenze ku kiggulalo gikyaleero ekiggulalo gikyaleero kigenda kwefaananyirizaako n'akalowoozo video yale njagala muginsaliremu obutondotondo bungi mu busaasaanya ku mitimbagano gyammwe gisibeera kubanga kati nze nange mbeeramu bize nga nebinkutte ekiggulalo gikyaleero njagala kiweereza bannayuganda mwenna abali mu nkyukakyuka n'abo abalowooza nti Uganda tebakwatako obigera mu maaso tebakwatako njagala bibawo mu kiggulalo gikyaleero mutegere bulungi nnyo ekiggulalo gikyaleero ngenda kijja mu nkola eyagaddibe nga lyengembwe etunda omuzigo mu Uganda Kadibenga lyengembwe etunda omuzigo mukimanyi bwe kiggwayo abaganda bajjajjaffe bali basajja na bakazi bageze nnyo baatulanga awo ne bagereesa ne bafuma engero naye engero zino zaabanga n'ebigendererwa bitegeeza amakulu ameekusika ag'ebuziba era mwati tufundikira tugalabyeko nti weweefumitiriza onoga nti oli akola Kadibenga lyengembwe etunda omuzigo ategeeza ki munnange ebiseera ebisinga waliwo omuntu akola ekintu ng'ayagala ekintu ekyo kife ye akyeddize oba ekintu ekyo akiganyulwemu nga tayagala abala bakigabule kiba kiganyulwemu kati omuganda wagamba nti gundi akola Kadibenga lyengembwe etunda omuzigo kati mu kiggulalo gikyaleero nange kamba nnyonnyole nga mpita mu kiggulalo gikyaleero gavumenti y'omumpembe Yoseferi Nyandwe Tibahabulwa efutubadde ku bannayuganda emyaka 40 ng'abatugumbula abatta nga yalooza nti akatambaala ke yabasiba n'okubalimba tebaliza okukamuntaana gye yabateeka okuvaayo okutegeera ensonga zino mu nkola gy'ayitamu eya Kadibenga lyengembwe etunda omuzigo gy'abadde akoledde ebbanga eddene nnyo yabadde alowooza nti abantu tebaazuukuke mu tulo twabwe bategere ensonga nga bwe ziri gwe munnayuganda ali eyo ngenda kutegeeza mu kiggulalo gikyaleero mpuliriza bulungi mu nkola ya Kadibenga lyengembwe etunda omuzigo buli munnayuganda alowooza nti obulamu bwe n'ebikwatagana ku nsi ne famire ye Museveni yabivunaanyizibwako nedda ssebo y'ensonga lwaki oweerera abaana bo y'ensonga lwaki bwe bakugoba mungi bakugoba wekka y'ensonga lwaki batebalidde teri wogenda ssanga mmere yabwereere y'ensonga lwaki ne batebasomye abaana bo abawala bagenda ku ssomero abo tebagenda ku ssomero abawala bagenda ku ssomero gwabo tebagenda ku ssomero kubanga kitandikirako ggwe so si nti Museveni bwe kitandikirako obuyinza yabwejjako tabulina yabasuula waawo kati njala kutegeeza oli bulungi mu kiggulalo gikyaleero ngenda sooka ekiggulalo kino kiyiseeko mu Lunyanyimbe bwe mali kiyisa mu Lunyanyimbe nkikuddiremu eno wansi mu lulimi lwaffe olulyannaka ompulirize bulungi nnyo mu Lunyanyimbe kandi basomere mbitegeere bisoma bwe biti You'll never find justice in Uganda where criminals makes laws. You'll never find justice in Uganda where criminals makes law. Mu Uganda ne bw'olikola otya mu mbeera gye tulimu olwaleero wattu tolifuna bwenkanya. Mu Uganda ya leero ne bw'onookola otya togenda funa bwenkanya. Nga abamenyi b'amateeka be babaga amateeka ate era be bakwatisa amateeka. Tulina okwerwanako ennyo okulaba nga tujjako abatujju bano abamenyi b'amateeka abatufutubaddeko tuleke tufune emirembe ffenna erya kuli omu asobole okuba nga alamulirwa nga bw'alina okulamulwa okusinga ku kwemulugunya kw'abataddewo. Ndowooza kitegedde bulungi mu kiggulalo gikyaleero. Kankikuddiremu. You'll never find justice in Uganda when criminals makes law. Wattu tolifuna bwenkanya mu ggwanga Uganda naddala nga amenyi b'amateeka be bakola amateeka. Ndowooza mukitegedde bulungi. In Uganda you'll never find justice where criminals makes law. Mu ggwanga Uganda tolifuna bwenkanya naddala nga amenyi b'amateeka ate be bakwatisa era be bakola amateeka. Mukira bulungi nnyo buli sekita yonna teri kintu kireredde kubanga
boy baagala kibeere nzo kitegedde bulungi tulina okumakinga sure okufuba okulanga twejjako abamenyi b'amateeka beefula bateba abakwasi b'amateeka tulyoke tufune emirembe ekibadde ekigolo gikyaleero kati njagala tutandike video ya leero nga tutandikira ku security alerts. Security alert yasookerwa nga tetunagenda eyo nangenda kusooka security alert kubanga zino ziyamba nnyo abantu baffe. Mu security alert ya leero gyengenda okusookako njagala abayisiraamu mwenna gye muli abagenda okukola hijja e Mecca saako n'abo abali mu Uganda abaagala enkyukakyuka muwulize nnyo security alert ya leero. Njagala obaka buno butuuke eri omwambala makanzu n'ateekako n'entalabuusi n'eminagiro n'alowooza nti yasinga okutegera mu basiraamu so nga ate mukozi wa Museveni. Mpuliriza bulungi nnyo. Abasiraamu mwenna mu Uganda njala bategeeza muli ku bulabe obutagambika butya. Wetwogerera olwaleero omutamanya ngamba afutubadde ku kiwayi ky'obuyisiraamu eky'e Kampala mukadde kubayita Mubajje Ramazan. Yeseriti bahabulwa Nyandwi yamuwadde obuwumbi 14 obw'ensimbi za Uganda nga bwa mobilization kumukuutira kadingidi okwetola eggwanga lyonna mu mizikiti gyonna egy'eggwanga. Era kino kigenda kuvaako kulanga Sheikh Ramazan Mubajje ng'ategeeza bamasheeki bonna abatambuza enjiri ya Nabbi Muhammad nti tebagezaako n'olunaku n'olumu ne boogera ku nsonga zonna ezikwatagana ku ggwanga omuli okukwata kw'abantu omuli okugoba abantu ku mataka oba ensoma mbi oba ebyamasannyalaze bibi oba ebyobba kutta abantu oba batulugunyiza abantu Omuseveni akoze ate tebageze nababyogerako mizikiti gonna nga babuulira enjiri nkiddamu. Yoseriti bahabulwa Nyandwi yawadde Sheikh Ramazan Mubajje obuwumbi 14 obw'ensimbi za Uganda nga bwakumukuutira kadingidi n'okugabirira ensimbi abaana basoboddoziwa okumutambulizaako emirimu gy'okuteeka wansi bonna basiraamu bali bamiso emitwe okwogera ku nsonga z'eggwanga naddala okwetoola eggwanga lyonna ye gy'anaaba akoze eki gy'anaaba ayagadde okugenda. Era kino kirimu n'okugamba nti Sheikh Ramazan Mubajje bwe yamaze okufuna ensimbi zino era n'akissa mu nkola okutandika okukola emirimu gino era nga bamasheeki bano wammanga Sheikh Ramazan Mubajje yamaze obbawaayo ewa Museveni n'ebitongole by'okwerinda either mukwatibwe oba muttibwe kubanga mutandise okukola enjiri y'okuzuukusa abasiraamu n'okubabulira ki ekyokukola mu ggwanga lyabwe. Bamasheeki bano muwulize bulungi nnyo. Mbagambye Mubajje Ramazan yawaddeyo amanya gammwe era n'alagira Museveni either bano baweebwe obutwa oba bakubibwe amasasi oba basibibwe bakwatibwe bateekebweko emisango gy'obutujju oba ebyonna bwannalukala. Bamasheeki bano mubategeeze ebigambo ebyo bulungi nnyo. Kuliko muganda wange Sheikh Burhan Kiti. Sheikh Burhan Kiti wonna wooli nkutegeeza muganda wange weegendereze nnyo. Mufti wa Uganda oba w'ekiwayi di Kampala Ramazan Mubajje gwe yasookeza ku lukalala olulina okugibwawo mu bwangu oba okubibwa amasasi oba oweereddwa obutwa oba owambiddwa. Sheikh Burhan Kiti kwoli njagala bakutegeeza ekigambo kino wonna bw'obonakaka okusaza akatambi kano kategere bulungi nnyo. Ali ku namba 2 kuliko Sheikh Bakari Kigozi. Sheikh Bakari Kigozi wonna wooli bakutegeeze nti gwe yabadde namba 2 ku lukalala Ramazan Mubajje bawaddeyo abayina okugibwawo mu nkola yonna ye Museveni gy'abaana asiimye okubajjawo oba okubawamba n'abateekako egy'obutujju oba okubawakanya okawulire oba okubwa amasasi oba ekintu kyonna ye kyanaaba asazeewo. Kati goli namba 2 Sheikh Bakari Kigozi. Namba 3 ku lukalala kuliko Sheikh Sekimwanyi. Sheikh Sekimwanyi wonna wooli sikumanyi naye nze byange mbyogera kati ng'omusizi Agulesi Yadulu Munnayuganda ali mu Uganda onvunaanyizibwako kuwa information ekutuukeko bulungi. Sheikh Sekimwanyi wonna wooli nkutegeeza nti mufti w'ekibayi ky'e Kampala mukadde naawe erinnya lye yalitaddeyo ng'omu ku bali mu lukalala olugenda okukolebwako ebikolobero by'ensonyi bakuggyewo. Asembayo owokuna kuliko Sheikh Siraj Segujja naye simumanyi
Sexraji Shock Segujja wonna woli kutegeeza omuddu wa Allah nti akuli ekiwayi kya Buisiramu ekye Kampala mukadde yawereddwa obumbi 10 bw'ensimbi okukola mobilization kugwe naawe gw'omu ku bantu amanya ge yawaddeyo nga naye baagala kujja olw'ensonga mufuukidde Museveni akabazi mufuukidde Museveni ekizibu nga mubuulira abantu banna Uganda okubazuukusa mu mbeera egende maaso mu ggwanga so bw'atyo bwe yalagidde mubajje babakoleko mu kwongerako ebirala Museveni bwe yamaze okufuna information eno okuva mu mubajje Museveni yakutte ensimbi ezikola hijja nga zisobola okutwala abantu 10 Saudi Arabia okugenda ku Hajj zabagita Hajj bwe yamaze omwaziri billions 14 n'akwata n'ensimbi ezitwala abantu 10 ku Hajj oba ku hijja Saudi Arabia bano 10 bonna bagenda ku mulimu gwaku spyinga oba kutandika kubega buli muntu yenna anaaba agenze ku mikolo gy'okulambula oba ku mukolo gy'ogenda Mecca ng'abasiraamu mugenda okukola ki okulamaga mu nsonga za Nabi Muhammad bano 10 bonna bagendagira naye nga bonna bambeka ba gavumenti nga bagenda kuyita mikono gya mukulu mubajje era nga bano mulimu gwabwe gugenda kubeera gwakubega buli muntu yenna n'abagenze okwongera okubajjukizaako akatono abantu bangi abagenda Mecca eyo ne mufiirayo temumanyi kibatta Abaisiramu bangi abagenda Mecca ne bafiirayo temumanyi kibatta musinkane bannayuganda bannammwe nabayita okwasaganya eddigobe mu wotera mu restaurant oba mulujjudde wonna ku nsaniya z'omukire ne mugwirana kumbe babatezedde akakodyo abamu temusobola mufiire eyo abamu mufa mukomawo oba mufiira mu malotuuka e Kampala ne mufa mu ngeri etategereka bino byonna biva ku bantu bali mutambula nabo okugenda Saudi Arabia nga tebamanyi be muyita emikwano oba muyita bamashek abanene be mutambula nabo nenga ate ne bakola ekizibu eky'ebbanga lyonna nsa Muisiramu ali wano ze yakatambi enfa y'abamikwano gyamwe bajje bafiire Saudi Arabia n'abafanga bakakomawo enfa yeno yenje bali temanyi nje babuulidde olwaleero ebyange mbyogera kate ng'omuseza agule siyani bw'amakolirako abantu bw'oba kubuuza zaaki baga bulungi tingenda kulirako abantu bange era mbagambye abasinga obungi mufiire Saudi wabala mufanga mukomyewo olw'okuba nti mubeera eyo nga mulowooza mulina abantu abagenze bagenze ku lugendo olutukuvu kumbe bali bagenze ku lugendo lukyamu olw'okutta bannaabwe abaliyo era mbasaba bwe mba mutambula Muisiramu muno kaberenga masheko banakubuuza waaye ensonga oziraba otya ez'eggwanga musajja ng'atukala kasenyi balina emboozi gye batandika eyo waaye kale tuvudde mu Uganda ensonga z'eggwanga oziraba otya embeera nga munange noweetotoggola notandika okwogera ebigambo kumba omusajja ategedde nti y'omu ku bantu be twatusindikidde mukoleko y'ensonga lwaki bannaffe mutandise okufa nga temumanyi awo nomutegedde bulungi nnyo n'abalala kambala bulenga obudde bukyali bw'obanga oli wankyukakyuka naye nga okkiririza nnyo mu Katonda ng'ogenda nnyo mu kyaki ez'abalokole nkusaba wuliriza bino ekkanisa z'abalokole mu Uganda yonna gy'ogenda ozisanga ebitundu 9 ku buli 100 abazikulembera n'abazitetenkanyiza bonna bakolera sisitimu ya Museveni era buddayo akatambi abantu abaze bafa mu kkanisa zammwe bonna mbeegendeze nga mubakozeeko kye tuyita okunoonyereza okwenkizo bonna abadde bajjafa mu makanisa ago badde balina akakwate ku bantu abatawagira gavumenti n'abantu abawambibwa balokole njagala mujjukire nti ensi si kuleekaana ensi kukola si kwebereramu mbategeezezza kyaki zonna eziri mu Uganda ez'abalokole ebitundu 9 ku buli 100 abasumba baazo n'abo abazitetenkanyiza bonna basinga obungi babegera Museveni yensonga lwaki nti bagenda beeliminatinga bannayuganda ab'enkizo nga tebategedde nzisaako n'emizikiti bamashek abasinga bonna abakkiririza mu Ramazan mu bajja emizikiti gyonna okwetola eggwanga nabo bambega bawedde emirimu era nga bakola kye tuyita profiling ku basiraamu bannaabwe mu nkola eyo era nga nfundika mu security alert
mugenda kulaba ebiwandiiko mubajje byagenda ofulumya ku mitimbagano oba byagenda okulamu akatambi ng'ayogera okulabula bamasheeki beewala okwogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga oba ku byobufuzi oba ku kintu kyonna ekitakwatagana ku ddiini. Nkiddamu obudde bwonna mugenda kulanga Sheikh Ramazan Mubajje akuli ekiwayi ky'e Kampala mukadde ng'afulumiza ekiwandiiko ekirabula bamasheeke bonna abawulira enjiri ya Nabbi Muhammad mizikiti gyonna ng'abalabula obutogera ku nsonga zikwatagana ku byabufuzi oba ensonga zonna ezikwatagana ku muntu wa bulijjo bo basigale ku kigambo kimu kyakubulira njiri ya Allah subhanahu wa ta'ala kyabagambye naye nga kino kyonna bwe kiri bwe bakimuwadde bwe yakiwaddeyo akiweeyo mu bantu be. Mugenda kiraba bana batakitadde mu butambi butambula agenda kyogera mu kiwandiiko ng'akiwaniseeyo bulungi ku mitimbagano. Nza mukitegedde. Security alert ziwedde. Alright. Kati akatambi katandise mu butongole. Njero tegeze gwanga lyonna ne bannayuganda mwenna abali mu diaspora abatanategeera n'abategedde. Comrade munnaffe bwe tukola emirimu gye gimu wano w'enkyukakyuka muganda affe Noah Mutwe bali babiri. Eddie Mutwe ye already baamukwata ddali mu kkomera e Masaka yasooka kukwatibwa Muhoozi Kanyolugaba n'amuteeka mu basement n'amubba emiggo n'amukola buli ekyetaaga n'amaana n'amusula n'amuteeka mu kkomera e Masaka. Kati comrade waffe Noah Mutwe bwe tuba tukola emirimu gye gimu egy'okwogera ne ku lw'enkyukakyuka yawambiddwa okuva mu makage abatamanya ngamba bajjidde mu motoka ezatabaddeko namba abamututte tetunnamanya wa waali ne tumanyi ne batekuba bamututte dda abeeko byabagamba. Kale atannamanya ngenda kutegeeza nti comrade Noah Mutwe yakwatiddwa yawambiddwa si yakwatiddwa yawambiddwa n'atwalibwa mu kifo ekitannategerekeka yonna gye bali mu mutugunyiza olwaleero y'ensonga lwaki muli abantu nti benyamivu mitima naye twongera okusabira comrade Noah Mutwe n'abalala era twongera naffe okwesabira n'abalala ne bannayuganda wabula buno bakanjala buyisaawo nga sinagenda ku information yaleero buli omu buulize bulungi nnyo. Bw'obanga olina okukkiriza mu mutima gwo nga wayingira enkyukakyuka ogimanyi bulungi nnyo njagala ompulirize bulungi nnyo. Ekintu kye tulimu olwaleero kansooka nkikunyonnyole. Tuzze tubannyonnyola lunye nti bayita revolution oba struggle. Nkiddamu tuzze kye bayita revolution oba struggle. Mulimu ebizibu bingi nnyo naye ebizibu ebyo tebyetaaga mu bantu ba mitima minafu oba bantu bakaaba. Njala okubajjukiza nti abantu bangi mu lutalo lw'ekinaana okuggyako olutwa n'obote baafa. Ne Museveni kenyiri bamukubako hands down abantu bobona ne babatta n'atasigaza n'addamu n'asituka n'atambula. Bakomredi buli ekituukawo mu struggle oba omuntu bamukutte oba bamusse oba bakoze atya ng'olina okukkiriza kitwale nti mu revolution mbeeramu okufa mubeeramu okubonaabona mulimu abajja ottuuka mulimu abatajja ttuuka gwe kitwale nti buli muntu eno kintu gwe kituukako kiba kyamuwandiikibwako mu revolution kigenda kubeerawo. Gwasigadde gw'olina okusituka tutambule. Nabagamba tactic ya Museveni akozesa systems nyingi nnyo naye kyayagala okusinga okukola okumasitalingamu bakiyita kumenyaamenya muntu. Bakiyita kumenyaamenya muntu ng'akumenyaamenya emotional akumenyaamenya. Lwaki akumenyaamenya? Bwabanga Museveni akimanyi nti abantu bagenda okukwata abamanyi bulungi nnyo bonna alina access ebakwata mu lunaku lumu oba ennaku bbiri. Nkiddamu bwaba Museveni akimanyi nti alina access alina force esobola okukwata buli muntu yena gw'ayagadde list babalina. Teekawo ekibuuza lwaki abakwatira mu phases. Teekawo akabuuza kye tuyita question mark lwaki abakwatira mu phases. Oba lwaki abakwata mu process by process. Lwaki file zireka ziri open ng'ate buli wantu wonna era obambega kubanga ekyakikola mu system ye ng'akimanyi nti abantu bangi muli banafu mitima tutya. Bw'akwata bali abana n'abateekayo abaliyo
ye atwala obudde n'amanya kati njagala balumyamu wiiki eno oba omwezi guno n'akwata Edimuto nembera ku social media okumala omwezi mulamba nga mukaaba musinda you already abaako breakinze ebera psychological torture abaako breakinze kati bwe mukaaba omwezi ogwo ba wiiki ezo nga muli ku comrade go bakutte ye nga kati mbalina ng'asooka bamuka break ka wiiki nga 2 nga wayitawo wiiki 2 n'ekitundu ng'addamu ng'akwatula nga muddamu kintu kyekimu ekyo kiba kikozesa kibeera mu process ebeera psychological torture mu method gyakosa process by process abakwatira mu process mubeera olunaku nga muli omutima no soka weebuuze buli muntu bamanyi wabeera bamanyi yani they can arrest and kidnap each and every person they need because they know where they stay wacha bakwatira mu process ayagala bateeka mu psychological torture system ye nga bakwata kona mukwata leero mumbeeraawo nga abatulugunya mu nkola eyo kyemutannategeera n'abasomesa akakodi ako mukaveemu muganya okwebe ffenna tulumwa teri ataluma okulya bakyali baffe kituluma nnyo naye muganda wange singa bakwata omuntu n'ogwamu amaanyi Museveni abaakumaze kubanga kyayagala mutabani we kyayagala kyemunsanyusizaako ekintu kiri eki mwayigino walinze tweet za muhozi zonna zaakola and keep it up please keep it up muigino walinge tweet za muhozi tosharinga to commenting mulekabere ku Twitter yongere byayagala ngyaloko baza president obutaddamu nga bwasirika obutadda muhozi mumuleka wandike kyayagala don't reply him don't share mumuleka wandike buli kyayagala era mubali nyomo balidda okola ekintu ekyo kati waluwe bagambira buli muntu go bagenda okukwata go bagenda okutokyalinga ekyo kiri mu nkola bakiteekateeka dda naye mmwe kye batukubisa kati batukubisa psychological torture system eya process ono mukwate lwaleero waisewo ekisatu okwata omulala banzero tuza kutuuka mu campaign ngira bakyakwatayo omwomu nga tubeera ku ekyo buli agwamu essuubi n'alebala ye Museveni w'abaatwagala naye nkugamba ekigambo kimu wandikole ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza lwaki tekibadde kyangu nnyo okwexposinga Museveni ne sisitimu ye okuva mu myaka gy'enkaaga okutuuka olwaleero tewali muntu yenna yavaayo ku exposinga Museveni okuva mu gy'enkaaga okutuuka olwaleero okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu nammwe mbuuza lwaki Museveni mu myaka gy'enkaaga yattanga abantu nga teri akimanyi teri asobola mu exposinga mu myaka gy'ensanvu ngatta abantu okuvumisa Amin nga teri asobola ku exposinga Museveni mu myaka gy'ekinana ng'ali mu nsiko yattanga abantu nga yambala engoye za gavumenti y'Obote nga teri asobola mu exposinga n'abeera successful n'olwalira akola ekintu kyekimu abadde successful anti lutudde mutandise omwambula akitegedde bino byonna byakola si bipya bikadde lwakuba mbadde munnabitegeera kati mbitegedde obutemutandise leero abadde akozesa kye tuyita camouflage Museveni is good at camouflaging ku face akuwa kifaananyi kirala but inside akuwa kifaananyi kirala kubanga kyabadde akola kati mukitegedde bulungi nnyo olwaleero so nothing new to Museveni just abadde camouflaging nga temusobola mutegeera kati kino kyakola that's the true Museveni who has been hiding himself for almost 50 years without knowing him gwagamba akutte gundi mpeddemu amaanyi muganda wange bakuba Museveni emundu batokosa Museveni emundu n'atuuka okwegayirira kayiira n'abala ne bajja ne bamukwatizaako okuwangula olutalo olwo waliwo abantu abafa Museveni baatayogeranga nako nga bali banyolwanda bande babatyemunuko taboogerangako kati kansooka enkulaga ekino ekito kitegeera mu 1994 ffe twaliwo nga tuli bantu bakulu tutegeera omugenzi Frederick Rejema yakwata banene bagende Rwanda okulwa bamuttira mu kkubo yali top commander yennyini Museveni yasalawo ne bamutta otalwayimira otalwagenda maaso bamujjukira bujjukiza oluvannyuma kyenkugamba nti ekintu kyonna bwe kibaamu revolution omuntu bw'afa tusigala tugenda maaso yes abaatuumye buli lw'owikeninga kitegeeza yo omulaba we abaakufunyeeko ki abaakufunyeeko amaanyi kati njala kutegeeza muganda wange wandikola ekintu okulumya ndowooza nga muyambe ekkiriza
kibadde si kyangu nnyo ku exposing Museveni system ya kati mbe exposing lwaki tosobola kuveera kulwana na muntu abadde mu system emyaka 4 nga tomuyinaako information na data side of his regime. It is very, very, very impossible to fight a dictator who had stayed in power for 40 years. Nga abadde akipinze ku kadi ze nga ziri covered bulungi. Nga Uganda tobatina mainstream media yayi holdinga. Amawulire yaga holdinga. Teri muntu ayogera. N'abagenda mwekizairo from 1986 up to badde basirikanga tebogera. Nobody can come out and tell the truth about Museveni until we twasibwe ennyama tugamba no katujja twambali omusajja ono kiba kibe. Kati otegedde olwaleero amazima gali nti buli muntu ino okuvaayo tambule oyogere ensonga zino. Kibadde kizibu nnyo okugyayo data erinene wa Museveni nti awamba atta atulugunya akola buli kimu. Naye olwaleero kiri ku mmeeza njala kubuuza gwe omuntu ali ebuzabuza ng'afukaana aba. Museveni yateekawo kasoke nkuze katono nnyo. Museveni mmenyi w'amateeka yagana okugoberera amateeka day one ye wa violence. Bamukuba akalumu 8 yalina okugenda mu kkooti Semugerere yagenda yo yakwata mundu n'agenda n'amenya amateeka n'akomawo n'awangula. Bw'awangula asigadde amenya amateeka naye ng'agamenyera luddawa akuteerawo system gy'asizeeko akali system ngeri sugar coated mbu ya democracy nga si ya democracy. There is no democracy in the whole world. There is no democracy in the whole world. Nkiddamu teri democracy mu nsi yonna. Democracy gw'omwewa teri agenda kuwa democracy. There is no democracy in the entire world. It's yourself. You can independently give yourself democracy. Lwaki munsi yonna bakusigira ekifaananyi waliyo democracy, but waliwo democracy wakoma limit wakoma nga toyingidde mu system z'abali. The moment oyingira mu system z'abali nga batandika okulaga democracy takola. Democracy bamukulagano bigambo ekigambo democracy, but bwogenda into details or deep into it, there is no democracy. So gwagala democracy oyina okumulwanirira omu-implementing ate nga kikwatako. Lwaki teri democracy? Bw'oba olaba olwalo nga nze ne bakomrade abavaayo okwogera obwogezi ensonga tetuli involved mu kintu kyonna kikwatagana buyeekero baki bakukwata ne bakutulugunya. Edi muntu ayina ki? Akirawo Kivumbi yayina ki? Smart wa Bobby yayina ki? General Gaddafi yayina ki? Sente za yayina ki? N'abala bali wakomera bayina ki? Where are they labor leaders or are they labor leaders? No. By exercising the rights zaabwe eziri mu constitution byetumanyi nga democracy. Naye when you reach an extent to expose the system, democracy akoma ku kigambo ekyo. Ekyo kebeere mwake sigenda zogera ensimu zimanyi nti oyina wootuuka ne bagga ekigambo kikomye ekyo tekijja kugendayo. Lwaki? Kubanga temwategeera. Bwabanga parliament yennyini de speaker agikulira dictator, deputy speaker dictator, n'abamu parliament ba dictator balumba n'abantu bandaba nga bateesa, kitegeeza there is no democracy. N'okuwaako ekyokulabirako. Honorable Joel Sonyonyi bwe yabadde nga ayogera mu parliament, akasajja akakiikirira Busia ke bayita Macho kagambye Honorable Ssenyonyi mbo Ssenyonyi yali wana atulekanira naye tayawukanako na mukama w'omusiru. Kati oyo Macho yabadde alumba president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuyita omusiru. Kati tactically Ssenyonyi kye yakoze yabadde genius enough.
n'akwata akazindaalo n'addiza oyo musajja Macho n'akwata ebigambo Macho byali falinze ku president waffe ng'abiyisa mu Ssenyonyi. Ssenyonyi n'abikonvatinga n'abizze Wanita Amongi. Ssenyonyi yagambye yakutangaza n'agamba nti Honorable Macho ebigambo byayogedde njagala bimenyewo lwaki kubanga nze mukama wange wano mu parliament wenyimiridde yegwe speaker kati kitegeeza speaker gwe musiru. Macho yabaddaga nti gwe musiru kati bobanga mu parliament ewatesezwa amateeka speaker deputy speaker n'abaka bennyini tebalina democracy ogenda musangawa. Boba constitution ekugamba nti olina right okwogera, olina right okulondako, olina right okubeera ekintu kyonna, lwaki ate bw'otuuka obbi exercise nga bakugaana obbikola? Baga nti olina right to demonstrate, lwaki bw'otuuka okusaba ogenda okudemonstrate nga tebakukkiriza? Oga nti democracy waali. Teri democracy, taliyo. Just kigambo bugambo kati gwayagala okumanya rights z'entuufu mu democracy mu nsi kitegeeza nti olina okulwana ennyo okuggyako regime ya Museveni. Ndozo kitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewa. Kati bwe nkugamba olyoka otegera ensonga zino njagala ozitegere bw'oti. Nti gwali mu kaabo olwaleero njala kitegeeza nti Museveni gwe mbadde temumanyi yoyo mutuufu n'ebikolwa bye. Kati Muhoozi Kanyuga bakyakola ne taata we singa kibadde kimenya rigimu yawe n'okugisiiga ettoomi nabagamba under the system of Sero Bihoga and Educate Bihogo tunde entowerente oba Sero Rugaju and Educate Rugaju omanyi Museveni ne banne balina ebintu Museveni ne banne balina ente ezo bazibasinga baagala Bihogo ne Rugaju ente ezo bazaagala ezo. To prove you this Munyambe obongo bukwate ekintu ekyo wenkikomeza kidde. Mama mulozo okola live kyangu. Munyambe wenkomeza akatambi akumunanzijukiza obongo busigale wao butekewa akatonyeze. To prove you this, ngenda bazanyira statement bili. Wakati wa Museveni ngayogera ku corruption na meeting ngayogera ku corruption. Museveni agenda sembyo statement ngamba singa bade babiente zange na ndi badde nyiga. Ne babyesereza omusoro sina buzibu. Oliko kakasibye nkugamba. Because we are still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see a 5-star hotel from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. Because the money they are stealing is mainly government money. It's not if you steal my cow, it's a problem for you. I follow you. Bobente dini ajja kunonya ne mubesere muzibe tasobola ne bente ajja kunonya kaka kudiremu munyambe neme kuva ku mulamu agwe nguli kubanga siri yango gatto bongo buno ova ku kintu kiri nodda no kikwasagana no kizaawo kankabadde mukawule bulungi nnyo. Because we are still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see a 5-star hotel from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. Because the money they are stealing is mainly government money. It's not if you steal my cow, it's a problem for you. I follow you, I will follow my cow. So the money which is stolen and nobody follows is mainly government money. If I see the minister is a coward, automatically I kick you out of my office. Because I know that you have got something wrong with you. I will put another person straight. Or any governor or anybody. This I must make it absolutely clear. And even whether you hide, you will be known in a light completely.
This I must make it absolutely clear. Whether you hide, you go where, you will be known completely. Is very bad. And your case is death completely, sentence. I must make it absolutely clear. If I found anybody, must be shortcut. Ochiwulidde. Sero Bihogo and educate Bihogo. Sero Gaju and educate Gaju. Lunde tunde ente owerere ente. Ente zambadde amasuutu ziri mu office. Era ente kati CDF. Ente Bihogo bagiyita CDF. Erina otuswiriri. Erina otuswiriri twansumaaki yeri mu office. Kati kanzizeeyo akatambika obwongo wenkomye kuba mbadde nzijukira wentadde obwongo. Kati ng'oyagala okutegeera nti bano ebintu byonna bye bakola bya system Sero Bihogo and educate Bihogo entegera ya byamunguuba nnyo. Era mwenna bagamba nti muhozo okukwata n'okutulugunya. Era mukabe musigale nga muka baba yamba gwe ensi okutegeera Uganda eri kuki lwaki. Singa abadde baswala nga kye bakola tebakimanyi. Bandi badde either Salimu Sale yandibadde yakwata dde omwana oyo n'amuteeka mu mabuusu. Kubanga general singa badde bibakola singa muhozi byakola singa bibadde nga tebibasaanyaawo bandi badde bakwata dde omwana n'amuteeka mu mabuusu kubanga amateeka g'amagye weegali. Museveni kennyini alina right ekwata omwana n'amuteeka mu mabuusu n'amusiba atereere. No, bamulese kubanga kyakola they benefit in it. But nga musisimu andikola ekintu okulumya omuntu n'owozika ng'oyambe ekkiriza kyandibadde kizibu nnyo Abannayuganda n'ensi yonna okutegeera endowooza ya Museveni, endowooza y'omwana, omwana yaani, baani abadde batta abantu, babadde babawamba batya, era endowooza ye, erowooza etya eri Bannayuganda ani agenda okuddako endowooza ye eri etya. Buli kyakola kiwandi kankubuulire mu magye kabeere General alina amateeka agamukugira okola statement eziri against the laws of Uganda. Lwaki simukwate, lwaki tebamumuvunaana? Kubanga bakifunamu. Kyenvudde nkugamba kyandibadde kizibu nnyo okutegeera ebikolwa bya Museveni ng'emmando waanika si yeekozesa omwana oyo n'okumunywesa omwenge n'amagiraasi n'agameketa. Bano bonna bakirimu. Oyo mwana is not above the law. Salimu Sale asobola okukwata omwana lwaki tamukwata? Museveni kennyini asobola okukwata omwana lwaki tamukwata? Baganda bennyini basobola okulagira bamukwate lwaki tebamukwata? Era buli lwe bakomplaini babagamba mumuleke kubanga bamanyi. So kyenjagadde okugamba buli kintu kyonna kye bakola kiba exposinga. Museveni ayina abantu abamuwujjira obunyama ku nsi yonna be tuyita ba lobbyist. Omulimu gwa lobbyist kwe kusangula enziro y'omuntu gw'oba ogitaddeko ye n'ateekayo enziro entuufu. Ate nabagamba mu sisitimu eno omuzungu nswera agenda wali kiwunya. Omuzungu alinga mbwa tetuula wacaafu baagala akabalaza akasiimuule. Abazungu bantegedde batya endowooza ya Museveni n'endowooza ya mutabani we nga temu exposinze ebikolo bino oba yennyini nga tabyeyogedde tabikola temubiteeka ku social media. Nakino ekyamaka kibagambe buli balobisiti baffe bagenda ab'enkyukakyuka babagamba the power belongs to people. We can't come over there without you starting what is needed. Because Uganda is an independent country. So it's the responsibility of all Ugandans to go against that regime or their brutality. Because for us here, we get different information. What we see on social media is not enough evidence for us to intervene. We must intervene when Ugandans, they have raised up. So if you fail to raise up, Museveni yakozesa abantu be ba lobbyist n'abantu abala omukutira akadingiri mu office yonna nga wayo natural mineral resources zaffe okututulugunya n'okututta nga tewali amugamba kubanga there is no democracy.
ekigambo democracy kiwandike buwandiisi naye practically tekiriyo. So betuyita abazungu kati Muhoozi bw'avaayo n'abavuma ani abaafunamu? Muhoozi bw'awamba abantu kimplicating ani? Muhoozi bw'atta abantu kimplicating ani? Muhoozi bwa nabagamba wano omwezi guno oguwedde nabagamba ebbaluwa Wangadya gyawandiise Muhoozi agenda musamoninga abaliko mugambe tisakyogera. Abaliko mugambe tisakyogera nabagamba Wangadya Muhoozi agenda musamoninga saakibagamba. Yamaliriza mukozi atya gw'osuubidde threat Wangadya yafunye akulira Uganda Human Rights Commission nafuna threat okuva wa Didigi eyamba Wangadya eyamba Muhoozi oba eyamba ffe. The threat which Muhoozi deliberately fired back towards Wangadya, it is in our interest. Kubanga President ya complaining at the Wangadya n'amwekyangirako. Wangadya ajja kuwandika report agiwandikira International Human Rights Organization abategeeze ente kyali nsi tulina nansolo. Who gains in that? It's we. It's we. Kyembagamba nti ebintu bino wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzikango yambe ekkiriza. So buli Didigi kyakola n'atanyerezebwa kitaawe oba family ye, it's we who score. Kitegeeza tugenda kufuna giant terrorist oba giant dictator alindiridde nga mutemu ruthless killer nga wali already mbadde mukaaba kitaawe kati atono mutamivu ate mutemu. Jukira tulina ngombe gato mutamivu tabagambwa niyo mutamivu olumu akola ensobi nga tamanyi ne sente mu bbala izo okuwa enyingi ngayagala ecupa 2 nawe sereza crate number kati ye Muhoozi sawa zino ozamu kitegedde bulungi nnyo. Kati bw'omala kitegeera ekyo njagala obalira wandiise bw'ati akugambye awandise naga nti Runyankore election is loading nagamba Kabobi can hide underneath Bazungu's underpants as much as he wants, but I'll get him 100%. Kati bwawandika ekigambo kino ne kigenda ku social media platforms navyo nakwata Kyagulanyi anya bawininze. Anya bawininze. Kubanga very soon ayagala kwata president already akoze statement ngalaga nti agenda mukwata asomo Runyankore. Kati wano wali okula no kombe sowane. Bono bakanjala musindikire Abanyankole bonna okwetoola eggwanga lyonna. President yawandikira abakulu n'abakadde ebekikwatako mu maserengeta g'eggwanga Banyankole n'abasaba muveeyo mwogere ku kigambo kya Muhoozi okukozesa ekigambo Olunyankole oba eggwanga ly'Abanyankole ng'awamba n'atulugunya abantu yagenda basomesa Lunyankole. Mukyagaanye okuvaayo okwogera ku nsonga zino. Wabula ku nkola ya Museveni eya divide and rule nkiddamu mwagaana okuvaayo okwogera ku nsonga zino eza Muhoozi okukozesa ebigambo bino nga nolwe bwabikozesezza agambye bw'ati Runyankore lessons loading. Kabobi can hide under Bazungu's underpants as much as he wants, but I will get him 100%. He'll run Runyankore lesson. Kikino ku social media kwekiri akiwandiise. Bwakiwandika ki ekikogira mu kati Abanyankole mumpulirize bulungi nnyo. Under Museveni system of divide and rule and Jango tactics, Jango war tactics. Ngenda basomera obaka obwasuuliddwa mu bitundu bye Mukono, mu Kawempe ne mu Kyaddondo. Obaka buno bwasuuliddwa
ngenda bo basomera mbalagene wabula semwali yagenze neeronda obuntu buno papula buno ekiro n'ebipande n'ebikuulayo lwaki bulijjo mbagamba waliwo ekitta bantu Museveni kyategeka n'abantu be naye ng'ayagala ffe amawanga gannansanga mu Uganda tulwanagane tutandika okwetema yayiseewo ekikye yensonga lwaki mwalaba yasindika oli omuvubuka Kapeke ajja ayogera ebigambo ebyo n'amala n'asindika abalala bajja bebe ekitiibwa kya Buganda nga batendereza Museveni nga bajja mu bigambo bya Buganda batendereza Museveni yensonga lwaki akozesa ekigambo ky'olunyankole ng'ate si munyankole okutulugunya abantu kati ebipapula bino basudde bekiro kitwala omunaku singa bituuka ku banyankole omunyankole ajja kugamba nti Abaganda batwekyusiriza batandise otutema n'omunyankole naye agekanoonye Omuganda naye mutte Museveni kyayagala ebipapula bino byasuuliddwa Semwai n'ebijjayo mangu naye nze ebyange mbyogerako ate ng'omusezi agula essiyani ebipapula bino biibino mwabirabyeko bya saturatinze bibyo ninzo osula nga mbitimbyeyo bya saturatinze bingi nnyo bisoma bitya kamba somere mutegere bulungi nnyo kigenda maaso bisoma biti Uganda is not for Banyankore alone. If you teach us Runyankore by force, we shall also teach you our languages by force. Bagambi. Nti Uganda si Abanyankore bokka. Bwe munagezaako otukako tusomesa Olunyankore naffe tujja bbakako kusoma ennimi endala. Ekyo tactics za Museveni so Banyankore with immediate effect. Please, I beg you kindly come out and condemn Muhoozi's statement and Museveni's statement because we know what happened in Rwanda in 1994 started in the way how this dormant, agile, poor-minded younger man claims to be clever, a senior 6 dropout, a Sunday hasty dropout, a drunkard master, daily drinking general, and his father. They are trying to use the old jungle tactics of divide and rule, whereby himself he set traps the indigenous and they fall in those traps of tribal settlements which can lead to tribal crashes amongst the indigenous Ugandans. Remember, Museveni is not a Ugandan. He's from Rwanda. That is 100% proven. He's just camouflaged to be a Munyankore. And he all along have been telling you that even if someone speaks Luganda, doesn't guarantee him that he or she that he's a Muganda. Even if someone speaks Nyankore frequently, doesn't qualify him to be Omunyankore from Ankore. Many people, they learn languages at their own advantage to use that language to camouflage, to steal, or to do ugly things against that tribe. So I'm requesting Banyankore whenever you are, please, most special leaders, please come out and condemn Muhoozi and his father. Their tactics of creating tribal divisions amongst Ugandans. Ako kamu kabasome demokrategede katugende koko bili bakasoma ako kamu akoko bili kasoma kati Abanyankole mwenna lwaki mubonyabonya abaana baffe mubasibira mu makomera aka Luganda njagadde bage bigenda okugonga mbitegedde bulungi nnyo kikyo kya Luganda ne bino byonna Museveni yabikola kuba tumumanyi bulungi nnyo kankuddize yakalala manyize bonna mbulina ano ngenda bubasomera bulungi nnyo message badde mu Lunyanko badde mu Luzungu nebera mu Luganda kati njagala kufundikira kantu ako Baganda baffe bonna Abanyankole njagala muvengo obudde bukyali mukondemenge ekintu ekikubanga Museveni agenda kikosa ati is advantage batandika okutema Abanyankole bagambe nti Abaganda bali mu kutema Abanyankole ekyo bagendo kikola very soon bwe kibaawo temungamba lumbi byabyogedde ne bituukawo kubanga mbawonize ngo obudde bukyali zo mutegedde bulungi nnyo so awo nawo tuvuddewo njagadde mutegeere bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo ekintu ekyo tuvuddewo awo saagala kulwawo nnyo
era kansoke mbugine mu archive ya wano ngende ku kirala. Katuka tugende. So mwenna abadde bangoberera nga tutandika struggle eno. Nzize njogera ku bantu ab'enjawulo ne missioni za Museveni ziyaba okukola. Nayogera ku bijirwa Moses naye ensibuko ye temanyikiddwa bulungi mu Busoga. Nemba buli anti baali bamutegese era nga sente zaali zifulumye ng'agenda kusibako president obuyeekera n'abaana be baali basindise Tanzania ne Kenya okuba training nga bijirwa Moses yabalimu eyali wagambe nti kituufu nkimanyiko bulungi nnyo wandikawo message mara okunywa ku mazzi. Njagala abaluddeko wano saagala ba newcomers kubanga ba newcomers obutategeera. Njagala omuntu yali wano nga atandika ku mission ya bijirwa gye bali bamusindise kagenda alidinga abaana Museveni yamwaddeko sente bagende bafuuka abayeekera ba training badde bagende president yakoze eki. President Kyagulanyi yabatuma bagende Kenya bafuuka abayeekera ndi Tanzania okujja okutandika obuyeekera eggwanga. Eyaliko ku video eyo wa video ezo nga exposing abujirwa njagala oteekawo video eyo. Njagala oteeka ebigambo nti waliko. Then nkwe information eddako wano. Baba no bonna baliwo bali mubitegedde bulungi sagala nnyo kulwawo nabyogera. Tugenze ku kitundu ekyokubiri. Buli lwolaba ekintu kyonna nga omusajja gwe bayita Andrew Mwenda kojja wa Muhoozi Kanyerugaba Diddigi nga azze ku TV n'akyogerako kibeera mu making oba kyaliyo ne kifa kufi. Jjukira Andrew Mwenda yasooka n'atufera nti Munnayuganda era awandika amawulire agaagala ensi ye n'okudifendinga eggwanga likumbe yali anoonya publicity n'agifuna. Bwe yamala n'atulaga tukalaze Andrew Mwenda yekojja waani wa Muhoozi. Kati Andrew no Mwenda yakoze statement n'agamba nti Kyagulanyi ne group ye batendeka abayeekera Kenya era ne bakwata batuufu kubanga batendeka abayeekera. Nekizzayo ku statement gye nabagamba ku bijirwa kati ekyo bakiyita premeditated statement oli ayogera statement nga balifalinga ku kintu kye baagala okukola oba kye bagenda okukola oba ekyali kigenda okukolebwa ne kijibwawo. Omwami ono yayogerera M23 ey'abavandume abali Congo. The same person yatambula ng'ayingira abagagga bonna Museveni baalinako leverage nga bateresa ssente ze yabateresa ssente ze yabirimu yababeeramu. Mbajjukiza n'omwana asuliri okufa oyo musajja abaddemu n'omukono. Sidiru Paleria, I'm here to inform you that if you want to prove the information which I'm giving right now, the death of your son, Rajiv, didn't come from very far. It started within the circle of the people you know. Your son was eliminated, and Andrew Mwenda knows the mission, because the mission was led by Muhoozi Kanyerugaba himself. So the elimination of your son, it wasn't just an accident, no. Your son was eliminated, and Mwenda knows. I gave you the information, so deal with it. So katika mbategeza, Andrew Mwenda oyo, mwogezi wa M23, Andrew Mwenda, era omwana n'okufa mutabani yagenda ebungereza namusinka namuseducinga akoma abadde ebintu bingi nnyo byogenda bwerosinka n'abantu abalina okufa bamala okudda nababatta. Kati yabadde ku NBS n'akoona ku statement nga nali nagyogerako dda. Kino kyonna bakiyita preparation oba premeditated statements nga ono wagamba nti I'm going to arrest Kabobbi and I teach him Runyankore. Already files ze balina zibalaga nti bagenda okukwata Kyagulanyi bakwata Kyagulanyi n'ekibiina kya National Platform bakyabolishinge bakijewo good bakijewo. Kati Andrew Mwenda bwakola statement ku NBS get to know nti bapulaninga ekintu lwakuba tekinnabeera accurate ng'ebaagala kikola naye kati wulira enwanya entalo ku nsi ya Katonda. Nwanya entalo ebizu byonna byendimu essaawa zino ng'omuntu ntalo za ggwanga eryo ntalo za struggle.
Kambaza Andrew Mwenda. Bumanyi oluzungu mojja kawulya bulungi nnyo. Byayogedde jjo. They took people to Kenya. One. I could go into the details of the lady called Gladys and a certain man called Owen or something, who the radicals in Kenya who were helping them acquire military skills to confront security services. Towards the election of 2021 and after that elections, they had people trained to set off cocktail bombs, to attack petrol stations, to attack different places in order to create instability. You see? So now, you see, you can shake your hand. The moment you don't listen to the other party and where he's coming from, then it becomes difficult for you to bridge the gap. If the two of you are able to talk, you may not change many things fundamentally, but it's always important to understand the perspective from which the other person is coming. So, please understand that Museveni is not necessarily looking at Kyagulanyi, and there's a man called Zake, whom he works with, and all these other politicians. I don't want to go into all the names of the activities I've been doing. There's a lot of details about plans and even physical attacks in the Kalerwe, in Nansana. There are petrol stations that were attacked and bombed by them. And I'm disinclined to believe that the intelligence organizations are lying. So you remember that NUP was being organized as a paramilitary organization. You could see the uniforms they were trying, the drills they were trying to do. So it would be wrong for us to assume that the people who run the state are evil people who are only committed to the destruction of the country. Andrew Mwenda, you can't be danced behind and you stay in the normal sense of yourself. Nowhere. Andrew Mwenda, this is Rumbi. You can't be danced behind and you think normal. You can't be danced behind and you think normally. It is impossible. Previously, we thought that you are well-informed gentleman, but unfortunately, the moment you announced that you are part of the people who interested in reverse mechanism, we lost interest in your understanding. So you can't be danced behind and you think you still have common sense. Good enough the world knows who the hell are you. You are related to Museveni, you are related to Muhoozi. Each and everything you are doing now, you are supporting regime. You are the spokesperson of OMI23's ETC and other things. So we are immune against blackmail, or we are immune against blackmail and propaganda. It's too late for you and your regime. Rather tell your brother-in-law Museveni to leave that country, because you have a lot to explain to the public of Uganda. You yourself, you have a lot to explain, because you've done a lot of atrocities against Ugandans. You and your brother Kahanga Mohanga Rubachoya, you have committed crimes against humanity. The only immunity you have because your brother-in-law Museveni is still in power. But the moment he leaves that office, you are going to be in for it. And nobody, I repeat it, nobody will save you. Nobody will save you. Putting on sun goggles, dressing like a person who knows everything. You come afraid to be knowing, but unfortunately you are moving around with the empty head. Spreading propaganda, blackmail against people who are democratically assembling themselves telling the world exactly what is taking place in the country. For you come out with your propaganda that NUP is a paramilitary group. NUP is training labels in Kenya using Baboino. Ndoza muju kila baga ko Baboino. Nabaga muju oba mwezo nabaga manti bali basindise ekibinja kigende kirabe bobbe kigenchu tukire kirabe Baboino mumujewo. Muju kila banabagamba nti Baboino yegendereze bamusindikidde abatujju. Waliwo yali ku video nga bagambye muju omwezo oguda bagamba ku Baboino yegendereze. Mujjukira bana baga ko Baboino omwezi oguwedde nti yegendereze. Mujjukira bana baga ko Baboino yegendereze. Kankabadire muwana. And you might think that we can't articulate these issues in English.
We can, but sometimes for us, we started the history. We hated speaking foreign languages, mostly English. But we know how to speak English. Mr. Mwenda, if you really went to school and you were educated, as you say, when you come to the National Broadcasting TV or to national television, please, when you come to address the nation, come with the evidence. Come with the evidence. Stop your blackmail and propaganda. We know what you're planning with your brother and your son, Muhoozi, and your brother-in-law. You are trying to come out to smear the picture that Bobby Kyagulanyi Ssentamu and Nope, this is a terrorist group, because you are planning with your son and your brother-in-law to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu very soon. We know that. So you be sent on TV to come out to prepare the minds of people and the world that Kyagulanyi is the wrong person and the party is the wrong party which related to rebel groups. Let me tell you one thing. Who was the head of FRONASA? Wasn't your brother-in-law Museveni and Salim Saleh? FRONASA was a terrorist organization. FRONASA became NRA. From NRA to NRM. From NRM now to court martial. You think we are stupid? You keep on changing. Whatever tactics Museveni used from FRONASA up to now, we know the history and know how it will end. So stop fooling Ugandans. We know each and everything, and we are good at keeping records. You think you are clever enough because you can speak English. We too, we can speak English. But for us, we hate such languages because we want to teach our fellow Africans to use their own mother tongue. Twagala abantu bategere ennimi zaabwe. Abantu boogere ensinga bazitegeera. Gwe okuteeka Galubindi zino n'omwomuto okulinga olujja lw'essabo n'oyambala obusuuti n'ojja n'otula ku TV n'otandika okwogera n'otuisatiisa buli muntu ali awo. Ssebo ennimi tuzimanyi, tusobola ozivuuna, tusobola ozoogera lwakuba tetwagala. Twasoma birala nnyo, tetukola birala nnyo. Kati gwe okujja ng'oyambadde Bugalubindi buno n'osala omutongo ogulinga olujja lw'essabo n'ojja n'otandika okwogera oluzungu obuzaabuza abantu. Mukulu Andrew Mwenda, toyinza kubanga wasigaza amagezi nga bakugula ennyuma. Sorry to mention. Teri muntu gwe baggula manju n'asigaza amagezi. Nkiddamu Andrew tebasobola kuggula manju n'osigalamu amagezi. Era olina kubeera bw'otyo. Ate ebyokanga netonnya ne tuwola ensusira bwe zenkana emyoyo. Abantu abasinga bali nti abasajja baasoma balina amagezi. Kumbe zino mbaata zaaneti zikabuzi. Nemusasula mbere kwa Aljazeera mukama frejinge nti musobola okwogera ensonga. Kumbe mulina kye mukweka wansi. Ensonga lwaki kyemutamanyi? Kyemutamanyi ensonga eri nti oyo musajja Andrew Mwenda bwe yatula olumu ku mmeeza y'emu ne President Robert Kyagulanyi era bali ku NTV bali ku NBS nga tugenda mu campaign. Yatula ku panel mu ne president n'ayagala amumanyiire. Maama nnyabo Kyagulanyi yasomesa Andrew Mwenda nagenda okulanga kutte ku mwakagize bwe kati. Kyovula teyaddamu kumumanyiira. Kati abantu abamu basirika balowooza nti abantu basiru. Kankuli abantu abasinga obungi mu Uganda ennaku ye batadde bali bategeera bamanyi buli kimu naye ennaku ekusuka. Si buli muntu asobola okumanejinga ennaku. No. Waliwo afuna ennaku naga kanywa obutwanfe. Waliwo afuna ekivu naga nti kanywa omwenge nveeko. Waliwo afuna ekivu naga ensi kanjite ngiveeko. Ne buli muntu mu Uganda ategeera n'ennaku ye bakutta bateeka we bali. Ng'oyagala okumanya nti ennaku ekutta omuntu ava Uganda najja wano oba najja mu diaspora n'abanga go basikuusizza ekyangwe kino yagana amayinja g'olwazi nemuwe emwezi ogu ng'amaze otutuuka mu nsi mw'oli. Wallahi addamu n'ateerera sikiri buli kimu nekiti n'abanga ye muntu ategeera. Naye ng'omuntu yakava e Kampala oyinza okuwonya nti mubadde mu lutalo mubadde muki.
ninga munayo ngensi ye mukubye ngekimukubye sisitimu yammwe ye mukubye abantu abasoma balina amagezi basobola okwogera ensonga zino ne mu bamazeeko emirembe Andrew Mwenda twaba profile nga mwenna tubayina ate nze mutiisa siriimu lwaki ekisooka buli kyenkola nkimanyi nkivunaanyizibwako 3 ku lw'ensi yange kwenja okufiira ebisigadde saagala bimanya nkiddamu nvunaanyizibwa ku byenjogera ate ku lw'ensi yange kwenja sigenda kufiira ku kintu kirala buli kyonna ekinaatuukawo kiba kyampandiikibwako nga nzikiriza Mukama Katonda nkiddamu buli kyonna ekiba kigenda okuntuukako nkikkiriza nti Mukama Katonda ko olunaku yakimpandiikako ebisigadde byakwebereramu ng'omuntu so kati gwaddeeyo simba kutiisatiisa okola kibi genda otiisetiise nnyoko kinna ekigenda okubeera otujja genda nakyo kubanga eyatya yasigala munda ya kitaawe ebyo tugenda byogera mpaka kuwulya bubi oza mukitegedde kati awo tuvuddewa kati buno obubaka njagala bugende eri bannayuganda mwenna abali mu diaspora n'abali e Uganda ngenda bo basomera mbuulye bulungi nnyo bw'oba wafiirwa kitaawo wafiirwa nnyoko naye nga wafuna letters of administrations oba powers of administration nga kubadde mukolera ebintu byammwe nga temukyusanga biwandiiko biva mu mannya ga kitaawo oba aga nnyoko ne bidda mu mannya gammwe abantu abalamu abaliwo waliwo ekizibu kyenjagala mutegeere olwali ng'obudde bukyali ngenda kibannyonnyola nkiddamu buli muntu nga wafiirwako kitaawo bannyoko ng'alese ebyobugagga emabega omuli ettaka n'ebizimbe nga wafuna letters of powers of letters of administration powers zino ziggwamu ennaku z'omwezi 3 omwezi guno nga 3 mulimu omwezi guno weziggwako kitegeeze kigenda okujja kyonna basobola okubabbako ebintu byabwe nga temutegedde powers of ne ziggwako okusinziira ku tteeka erya succession bill lye baayisa oba erigenda okuyita nabagamba bakola etteeka lino n'ebintu bingi nnyo ebiririmu kati kandi bagambe muwulire bulungi nnyo n'abatawudde ng'oli mu diaspora oba oli Uganda tebinkwatako ebyange mbyogera kate nga musizaagula essiyani wuliriza bulungi nnyo ngenda kugenzako kisoma mu luzungu nkize mu Luganda. Your name is on the land but not in law. Erinnya lyo lirambikiddwa ku ttaka naye so si mu mateeka. Let me tell you something I've seen far too often in Africa. Moneka mbabulira ekintu kimu kyendabye naddala okusingira ddala wano ku lukalu lwa Africa. A man dies and leaves behind a house, some land, maybe business. Nti semaka oba namaka afa n'aleka emabega ebyobugagga omuli enju n'amataka saako ne bizinensi ezigibwamu ensimbi. His children and wife are grieving. The family assumes the land will just stay in the family. Nti omuntu yenna akabiri mukazi kali musajja bwafa aleka emabega ennyumba amataka ne bizinensi. Era abaana be ne mukazi we babeerawo bo bonnange nga balowooza nti ebintu bino byawe era bijja babeezaawo saako ne family mumpulirize bulungi nnyo. But by the time the barrier crosses, the flooded sum has already applied to take over the estate. Mugenda okumala okuziika n'okukola buli kimu ekigenda mu maaso ng'olredde waliwo omuntu eyabayita edda mu nkwawa nga yateekayo dda okusaba kwe mu landizi oba ewantu wonna ng'ebintu bino abyeddiza. Waliwo ebuuzizaako omuntu bw'afa lwaki abasookerawo bonna basooka mu bisenge kumenya ddulowa kubuuza namwandu ebiwandiiko biri luddawa ebyapa biri luddawa endagaano waliwo kyebuuzizaako. Musaleemu vidiyo eno waliwo kyebuuzizaako lwaki omugagga lwafa basooka mu kisenge kubuuza byapa ndagaano mabanja biki
wano wali okulya n'okukomba essuwaani. Ensonga lwaki bajja ne batandika okubuuza bannamwandu bali babuuza abasajja ebyobugagga by'abantu. Kubanga bano babaagala kuyisaawo byabo bagende bafune ebintu bino nga tewali muntu yabakubye ku mukono. Tugenze mu maaso. Gwavaako gw'omanyi nze sina buzibu nabo muveeko. And goods what? They come for papers. Nyiri bintu bino olumala okufa abantu abo bajja bakuba emiranga ng'ente esala leero oba erinnya loole nga bagitwala kubanga buli muntu yeekengera n'ente weerabira loole esooka n'esawo nemanya eno si entambula entwala gye bandiira kasoke mmala okwewogomamu kyobula bagga nti otunanga ente erengedde loole tebakolagana kiringa kabwa nangu embwa bwe bunyiriza ng'oyayise omukire gufundikira edda livansi gye yebadde edda oba gye badde eva. Tugenze mu maaso. But there is a real tragedy. The papers called letters of administration have an expiry date. Waliwo ekyama ekinene nnyo bannayuganda kye mbadde temumanyi ekigenda okugwawo. Obadde okimanyi nti empapula oba ebiwandiiko oba obuyinza obukuwa okuba nti oddukanya ebintu ebyo buliko ebbanga eggere nti bwe liggwako oba oweddeyo. Kakadde mu luzungu. But there, the real tragedy, the papers called letters of administration have an expiry date. Bategeeza nti empapula ze mufuna ezibawo obuyinza okuddukanya oba okulabira ebintu by'abagenzi badde mu kimanyi nti ziggwako. And most Ugandans don't know it. Bannayuganda abasinga obungi tebakimanyi. By 31st May 2025, all letters of administration for the estate of the deceased that were issued before May 2022 will officially expire under Uganda's Succession Amendment Bill Act of 2022. Bakugambye. Ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano guno gwendejjiramu. Ebbaluwa zonna ezikwasaganya ku kulabirira ebyobugagga by'abagenzi bibaaleka nga zaakuweebwa mu mwaka ogw'2022 munnange zigenda kuggwako nga bayitira ddala mu tteeka eryafulumizibwa mu tteeka ery'ensikirano eryafulumizibwa mu mwaka gwa 2022. Tugenze mu maaso. Let that sink in. Ekyo njala kikuyingire mu bwongo kikutuulemu okitegere bulungi nnyo. If your parent died in 2003 and you have been handling their land or buildings with those old letters, you are on a borrowed time. Bakutegeezezza nti njagala kikuyingire mu mutwe. Bw'oba okimanyi nti abazadde bo munnange baasamba baketi mu mwaka gwa 2003 bafa mu 2003. Era ng'obadde gwe otambuza n'okuddukanya ebyobugagga byabwe muli amataka ebizimbe. Njagala okutegeeza nti empapula z'olina ze baakuwa munnange oli ku budde bwewole essaawa yonna buggwako ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gutwogeramu ogwokutaano. If you don't act now, the law may not recognize you. Bw'otagenda mu nnambiro kukola kyetaagisa munnange etteeka lijja kuba terikyakumanyi n'empapula ojja kuba olina byanswa nga kyangu nnyo okusanga ng'ekizimbe kya muzeeyi wo ettaka lye liriko omuntu erafunyeeko ekyapa oba addukanya ebintu ebyo gwe ng'oli mu kwemagaza oli ku sitiiti z'omu Amerika oba ez'i Canada oba ez'Ebungereza oba mu diaspora wonna w'oli ng'olowooza olina ebintu by'okuuma kumbe okuuma lubaale ng'embugo okuuma mbugo naye nga lubaale baamunyagulula dda. Tugenze mu maaso. And on one coming to you door reminds you, kiki ekikujjira mu bwongo obwo nga kizze ku luggi lwo. Ompulya bulungi nnyo. Siri wano kubatiisa, ndi wano kubategeeza. Mutandika okwetegereza. Ndabye empya nnyingi nnyo ezisaanyiziddwawo naddala amataka g'abagenzi nga gatundiddwa. Ebyafa by'abagenzi nga bijjiddwayo. Saako n'abantu abamu okufuuka bamulekwa nga tebalina wadde beegeka luba olw'ensonga nti mwalwawo kebera empapula ze mulina oba okuzikyusa. Kati ndi wano bategeeza ng'obudde bukyuse nga nena bugise mufungize mugende mukyuse oba mugende mu bamateeka mutegeere buli kimu ekigenda mu maaso mu tteeka lino epya erireeteddwa. Bw'otaakikole ojja kubeera mu Bungereza ng'oliko pizza oba oli mu Europe ng'oliko pizza oba oli mu America oli mu Canada bagayemu n'empapula z'olina zisibe mu pizza gy'ona oli enkya ne buli kimu ky'olina tekikyakola makulu. Tugenze mu maaso. Wulira ebintu bino
byengendo kugabiri bitano biri binapyoka obyetegereze bulungi. Check the dates on your letters of administration. Kebera ennaku z'omwezi eziri ku mpapula zo ez'okukkiriza okuddukanya ebintu ebyo. If they were issued before May 2022, go to the High Court or Magistrate Court and revalidate them. Bakutegeezezza nti bw'owesanga ng'empapula z'olina n'ennaku z'omwezi zikwatagana ku nnaku ze njogeddeko. Duka munambira ogende mu kkooti enkulu oba omulamuzi yenna munnange ogezeeko okuzza bujja empapula zo ezo z'olina eziddukanya eby'obugagga by'omugenzi. Work with the Administrator General Office before the windows closed. Fuba nnyo okulaba nga okolagana ne ofisi yaddukanya akwasaganya okuddukanya emirimu ekuddukanya emirimu naddala mu office ekwasaganya ebintu by'abagenzi nga omukisa guno tegunnaggalwawo. If you are in diaspora, call your family or lawyer immediately to assume things are in order. Kutegeeza otegeeze bwanga oli mbula tegeeza lawyer oba yena gono bofunye ngoli wabwe wagwanga ategeeza aboluganda bukona emikwana bali mu Uganda nga nenda bugisimu fungize basinkane lawyer basobole okugenda bakyuse oba batereze empapula zino nga bukyali. Because after 31st May 2025 the expired letters means expired rights. Kitegeeza nti empapula zolina zonna ezo ezikuwa nanyini oba okuddukanya ebintu by'omugenzi bwe bunatukiragana kuzomeza 3 mu mwezi ogwokutaano zijja kuba ziwedde ku kitegeeza tolina lukusa luddukanya bintu ebyo nga gobolooza nti olulina. Okitegedde bulungi. Kale muganda ngo obulenzi naye muganda ngo omusajja obulenzi n'obuwala ngo oli eyo tegeeza munno gwe kikwatako bw'aba alina ebintu byasikira asobola okubanga agenda abikyuse ng'obudde bukyali omanyi mwerabira nnyo ne muganda okutegera ebintu bino mbitegedde bulungi nnyo. Ekyenjawulo kyenina kusobera ebintu bino mu Luzungu ne mbikuddiza mu Luganda lw'otegeera bw'ogaana okutegeera tebinkwatako. Alright, katugende ekkalala. Mu nkola ya Museveni ey'okutiitiira nga gwe basibye pampa, njagala wano buli muntu yenna nga sina kuwa information gye ngenda kuwa onzire mu comment section. Mu Uganda internet tugifuna tutya? Tufuna tutya internet? Tufuna tutya internet mu Uganda? Procedure ziri bbiri. Internet yasooka obeera n'essimu eyo mu ngalo y'obuyonjo n'ogula layini ngeri registered n'otandika okugula GBs oba MBs no accessinga internet sibo kiri. Yeah. Process ey'okusatu ogenda no applying okufuna wifi mu Uganda sibo kiri nti ye. Mu nsi yonna omuntu okufuna internet process zifaanagana tezaawukana. Naye ekyenjawulo ekiri ku internet ya wifi ogenda yo gwe ng'omuntu n'obaako forms ojjuza ne bakuleetera internet ewaka ne bagikuteerawo sibo kiri ye. Museveni ng'ayita mu bitongole bye ebyokwerinda agezezaako okuteeka kamera wonna mu Buganda kale mu bibugabuga otonotono Kampala mu mukono wa Kiso tekimmalidde. Kati yagenze Busoga ne mu Uganda n'agenda kikola bagenda basiba gadget ezefaananyirizaako wifi nga bazisiba ku nju z'abantu mbu bagaba internet bagaba wifi naye zino spy gadgets si wifi. Wali bakuterawo kapande kampuni eno simanyi nenga namba eriko kuno eraga nti ya Airtel mbwegaba wifi bagiyita Airzone network. Ali e Kampala waliwo wifi gye bayita Airzone network nga ya Airtel nga bajja buzine basiba gadget ya internet ewo wabweru. Kyemmanyi wifi ebeera munda. Wifi ebeera personal era ebeera munda so tebeera bweru wa kizimbe. Kati Yoseri Nyando tibahabulwa eso semwaye ibitu bimukola ate muleke kulooza bana Uganda basiru nnyo.
Bachali bano bagenze mu Busoga batandikidde mu Busoga eyo bagenda basiba spy ne listening gadgets ku nyumba z'abantu babaga nti babaletedde internet babaletedde wifi nga ne namba ko bakubira ogendo gifuna mbu yabwerere bweti bwe bagita air zone network era kulika akapande ka wifi naye nga zino listening and spy gadgets zibateeka ku bizimbe mu butawuni mostly mu butawuni bagala kuliza mbozi banasi boogera ki bibyo manyi ebyali byogera kate ng'omusezi agule nze nkuwerako n'obujulizi bibyo ogira bulungi nnyo waliwo internet gye basobola okusibira ebweru nga wifi bagikusibira ebweru bagiyita air zone network enamba yiyo mbu ya Airtel besookedde mu Busoga eri Mayuge batambula bagaba wifi ogira bulungi nnyo nezino spying and listening gadgets okuli spying ku bantu bakikoze mu Mayuge kigena tambula mu Uganda yonna ndowooza olaba system ya Sero Bihogo and Educate Bihogo Sero Rugaju and Educate Rugaju ona ngambe ere mu Kampala mu ekiri kankudize wano yinzo go musajja ate byayogera tetubitegeera ate atulaga bintu biraze ne nyumba si ya jjajja wange oraji babuwanika baga bazabwe zino spy and listening gadgets zino wifi tibera bwetyo n'omusajja atidde nnyo bali Mayuge muke bagenda basiba tawuni ku tawuni babuuza nti wayi kikola kitya mujja sasula akasente katono nnyo katubatere wifi nga bagenda kati mukitegedde bulungi nnyo saagala ogw'omusajja atuletedde information talina bujulizi nze nkuwa obujulizi ne information nkikutera wabwe kiri gy'oli ezo spying and listening gadgets zibateekawo bazitambuza kati awo jazira bulungi nnyo oziraba bazitambuza obukesi bubutuusaawo obukesi obutuse kati mutegedde bulungi nnyo kati yoyo nno yosere omutuusiza okuba nga akola ebintu ebyo kati mu nkola eyo kanfundikira n'ebigambo bino before nga sinafundikira gwe wenna w'osanga ka gadget yaako nga bakatadde ku kizimbe ekyo totegana linda obudde buzibe nga teryakola bakwata eddaala lyo kajjeyo kakumeko omuliro totegana kwata eddaala lyo kajjeyo kakumeko omuliro totegana those are spy gadgets listening gadgets basobola okukateeka kasobola okuconnectinga ku simu z'abantu zonna nga kawulira buli kimu kye mwogera n'okumonitoringa buli kimu kyonna eyo system atandise ogikola kati bangembo n'entebe gyebuli no problem zonna spy gadgets zizo si wifi kebere mu America tewali bitundu bagaba wifi yabwerere mbwere mu paka bagigabye kebere bungiza teri bitundu bateka wifi yabwe kale na wakawa watu wali sono mutege kati buno baka ngera bufundike nabo bakomredi mwenna mbalamusizaako abagala ekyukakyuka manyi abamuyita mu buzibu bakomredi ofa bakotte batulugunyiziddwa muli bantu mumenyekamu emitima nenjera kubuulira nti enywera yerima Museveni afugidde emyaka 4 ng'alina bakazanyiikirizi babadde na mu byobufuzi ebbanga lyonna era mubadde mubalaba mmwe mujje Museveni muteeka kungulu n'abalaga nti ategedde opposition entuufu weeri buli yali awo njala kugomya ensolo ku kizigo kweri teweetya totya toggwa maanyi tuli mu lugendo olimu obuwonvu n'obugga teri mulalwa kuba oba teri muntu asobola kukwata nkonyogo oba jjinja ddi kuba ku muti kutali muyembe tekiriyo
ebikolobero byonna Museveni byakola akimanyi nti alwanyisa ekibiina n'omukulembeze amuzoganyiza for the first time mu bulamu bwe. Agenda kuwamba, agenda kutta, agenda kutulugunya. Ekyo mukiteeke mbongo. Njagala mukiteeke mbongo. Museveni agenda tuwamba, agenda tutulugunya, agenda tutta kubanga mwe opposition esose mu Uganda. Lwaki? Mirundi meka jowulidde bukyanga tuva mu kaloka bbiri mukaaga kutuuka olwanga Museveni akutte n'awamba n'attaba na Uganda ng'omulundi guno gwakyagula taliyo. Kisookedde wano. Mulundi kigolewodde nga bakyusa constitution ku speed kisookedde ku mulundi gwakyagulanye. Mulundi kigowulidde nga baleese constitution egikyusa bateekemu amagye gafukwate abantu kitandise ku gwakyagulanye. Mulundi kigowulidde nga bagamba netteeka eriwa ebibiina by'obufuzi ensimbi ezibiddukanya bagenda dikyusa nga kyabuwaze either ekibiina kigende batekyagala tegenda kufuna nsimbi. Mulundi ki ogwaliro gwakyagulanye. Muganda wange okukwatibwa okutulugunyizibwa okuttibwa eyo sayini ekulaga nti Museveni ali mu kutya. Njagala kusooka kutegeeza ekikwatisa okuba omusota oba ogutidde nga gwabulabe. Do you copy that? Ekikwatisa omuggo oba ejjambi oba ennyondo n'okuba omusota guba gwabulabe gy'oli y'ensonga lwaki ogukuba. Omukazi ali awo ekikweyambuza engoye n'odduka ng'ekisanyo kiroba kikuguddeko kikisikutya. Kati Museveni ali mu kujjamu ng'okitegeeza atutidde. Ekikufuyiza ebiku mu nnyumba kitegeeza ebiku bikuyonsa okooye bikuswaza olina fuuyira biku obitte. Tebakulya ssente nti Museveni kyakola takimanyi nti ali mu kutya. Mumufuukidde ekyambika tafunaako ku challenge gy'afunye. Museveni taconcentratinga ku munafu aconcentratinga ku w'amaanyi y'ensonga lwaki atulugunya Nuupu. Singa mbadde temuli threat gy'ali yandibadde tabakwatako kubanga alina buli kimu ekyetaagisa okumanya information gy'ayagala akirina. Ne bwe batalina access ku information alina kukwata kutta kutulugunya kubanga baalika bamanyi nti b'amaanyi. Waliwo omukazi alaba ekisaanyi n'atajjaamu ngoye. Asobola ozijjamu zonna n'akomuna n'akajjamu ng'adduka kubanga kisaanyi oba alabye ekiyenje. Wati wali muntu atadduka musota. Kati mufuuse musota, mufuuse biyenje, mufuuse bisaanyi, mufuuse biku. Y'ensonga lwaki abataddeko amaanyi. So gwali ng'oweddemu amaanyi totya kubanga omusajja mufuukidde ekiku, mufuukidde ekiyenje, mufuukidde omusota. Y'ensonga lwaki akwata n'atta n'atulugunya. Yabikola ku DP. Yabikola ku FDC. Yabikola ku Jema. Yabikola ku ani. Abikoze ku Nuupu. Museveni doesn't waste his time on weak people. He doesn't. Museveni doesn't have time for weak people. He concentrates on people who think that they are a threat to him and to his seat. So when you become a threat, he has to react. Hope you get the answer and the solution right now. So togwa mumanyi musimba batukutte batutta. Ekyo kyalina okukola kubanga ali mu kutya. Museveni tamali abudde ku banafu no. Museveni yalatebudde mbu abudde amale ku lukyamuzi. Amale ku FDC. Amale ku DP. Kubanga yabateeka mu iPod. Nuupu yagenda ko mu iPod. Kyagulanyi asizaganyeko Museveni. Bukyanga mwesimbako. Vakubire bekade nga tanajja mu politics. Ngaze mu politics. Yali amusinkanyeko. Bameka basinkanye Museveni. Kitegeeza temumanyi kye mulina n'amaanyi gammwe temugamanyi. The moment omuntu akuteeka ku pressure manya nti omutuddeko era omusuza teyeebase omusula ku mutwe nga nviiri. Kati muwozi mwe munywesa omwenge. Kyagulanyi ssebo gw'onywesa omuvubuka omwenge tewali mulala. Buli lwalowooza I would have been like Bobby, but I'm here drinking. What can I do? So now I should kill Bobby, then I get I get fame. Gwachi kankunyonyole. Museveni mu baana beyazadde abaana balina abana nga 12.
lwaki temuli mwana ategeera era naye agamba singa mbadde nnyo omwana ategeera nga Kyagulanyi ne Muhoozi byakola agamba why is it that Robert Kyagulanyi sent him from nowhere he had become famous and popular across the world the full general here just drinking and teething around okitegeera bulungi nnyo Muhoozi a full general he is not known worldwide era amanyikidwa nga alumba Kyagulanyi kutta ne yali yadagadda baleko nga Kyagulanyi era tukona but who is Kabubi Kyagulanyi sebo nkuwulopera gw'otamiziza omusajja oyo era gw'omusuza ku butaaki tewali kirala sookodde emyaka egiri nga tonnajja omwenge eri agunya bwatyo buli omu kwata obwongo buli vansinga emyaka 6 emabega Muhoozi yanywa bwatyo omwenge reverse your minds 6 years back was Muhoozi drunkard to this extent? Wasn't. Why is he drunk right now? Or why is he that he's drunkard at this level? Sebo Mr. President, omusajja ng'omunywesa omwenge tewali kirala. Ova kuntu yagenda basema yagenze Sunday High kusoma na dropping out na agenda Egypt na dropping out azaise mu local defense afuse general na ye era tabamumanyi teryamu sobola mu respectinga wali omuleka ko wanga mu respectinga kati ayinamu n'ennugu apart from nti oli politician oli munene ayinamu n'ennugu eri the same to applies to Baramu mugate bintu bibiri Baramu is serving the dictator at the same time amanyi nakozesaako Kyagulanyi ono nga musasula ebivune kati ate musajja munene kati Baramu agatte ennugu nti omuntu ono yali abaddeko nga amusasula gy'amuyimbire ate kati musajja amanyikiddwa ensi yonna kiki ekyeryawo logic kyeryawo mu butonde bw'Abafirika balina ennugu kino mu butonde bw'Abafirika balina ennugu so abantu bangi bagatta ennugu bagatta ennugu ne beerabira nti omuntu okublessingibwa from nowhere omuntu asobola okufuuka kyali n'akusinga gwa yali alowooza nti olina okubeera ekintu ekyo ng'oyagala okutegeera ekintu kino nkikunnyonnyola bulungi ddayo otunuulira buli katambi k'omuntu alumba president of Robert Kyagulanyi Ssentamu yali amumanyi baali basinkanyeeko on personal level buli amwogerera amafuuko yali asinkanyeeko Robert Kyagulanyi Ssentamu on personal level kati bw'alaba nga takyamulaba oba yasukkawo oyo tasobola kumwogerera bulungi beside the political beliefs ekyo nakyo mukitegeere bulungi nnyo kati omwalo kitegeera tandika okusengejja ebigambo n'okutundira abantu embeera zaabwe n'enjogera zaabwe ndowooza mutandise okitegeera kyembagamba kuba ali mu comment section da mutandise okitegeera mutandise okitegeera mu comment section abaddugavu naturally tulina ennugu naye nze siriimu tulina ennugu kati Muhoozi agayi I'm a full general, but nobody talks good about me. I'm nowhere to be seen in the international level. I need to pay people to talk about me. But this man from nowhere now is taking the course of reading this country where I am. Kati alina ekizibu ekyo ye bw'afuuka general alowooza nti amaze no kati kyekizibu ekyo awulira afa era sewo president nkuloopera omusajja ono omwenge gwanywa agunywa ku lulwo si ku lulwe
okulaga obujulizi buli tweet gyakola mbera muka Bobby tasobola kuwandika ko darlingisiwe talina messages alavo bali lavo ya mugwako tasobola kuwandika ku kitaawe oba tasobola kuwandika ku story ya nyina Museveni guyatta tasobola kuwandika ku maje lwacha wandika ku Bobby kitegeeza nti omanyi bagamba nti abaganda tugamba nti eyasuzo obubi omulabira ku nkeera eyasuzo obubi omulabira ku nkeera ne yakusuze ku bwongo oba ebirowoozo gye bisula ebigere gye bikeera kitegeeza buli kintu kyonna kati Muhoozi Kyagulanyi oli mu bwongo bwa Muhoozi ebitundu 95 ku buli 100 President oli mu bwongo bwa Muhoozi ebitundu 95 ku buli 100 yensonga lwaki lwakola tweet ayogera ku Kyagulanyi gwe politician yekali mu Uganda mbuuza gwe politician yekali mu Uganda no wise gwe lukwage kibiina kyenge ennaku ntono nnyo bakiwandiisiza lwaki tebakyogera kana nakyogerako bataddewo diversion za buli kika era zigaana okukola lwaki kubanga baconcentratinga ku ggwe so sister Rosa government yasuzo obubi omulabira ku nkeera omusajja omusula ku bwongo walagigwa omunywesa bajjoli batambuze omunywesa Nairo n'omunywesa kazire simu kazire ddagala habo omunywesa Nairo omunywesa Bero omunywesa Siminofu n'omunywesa ne Kasese buli kimu kimunywesa najjo tutule tuyimirira waggulu bwati nga tulinga otwensumaaki muzeeyi tusuyigire kubanga omusula ku mutwe kati womusula ku mutwe oyina kukolera ddala bimusoomooza bimuluma kati ate njagala kuyigiza akodo ka Mr. President ate era okamanyi era watandise dde okukakola kekaluwa oyo sirevozo oyo sirevozo is a fake general oyo general wa China town omanyi China town eberamu ebintu mulimu original ne duplicate kati yo general wa China town tomalira ko budde omuntu goyina okumalira ko budde yeyo seri ne national matters ono fake general wa general wa China town tomalira ko budde one anazina takumba abaganda tugamba anazina takumba oyo tomalira mutulekere ali mu grade drop out wa Sandhurst drop out we Egypt mu military training tomalira budde already wali mu music industry obadde successful kitegeeza nti yo category wagivamu oze mu politics you are successful kiki kyabaddemu successful azini kiki kyabaddemu kyayisemu ekituufu then you waste time on that fake general the China town general tomalira ko budde oyo China town general mu mutulekere eno oyina abaana bafuutu soja basoma bwaloko defense naye muyayita bamulekere tomuddamu teri kintu kirumanga muntu kuleetera n'otamuddamu n'omulabulabe nga Mystic Call ate nga n'agikubyeko akubidde kulandira yini kiruma Mr. President teri kintu kirumanga muntu kumulabanga Mystic Call yalandira yini nenge simu ogirabyeko buno otagiddamu n'ogirekawo kimuluma kati daily drinking general China town general awulira obusungu kyovula akola tweet after tweet nga tomuzeemu. That is the only medicine to defeat that boy. Oyo China town general ekigendo akuba omuto wansi. The moment you don't reply him, no mutulekere no futu jamo handling. The same applies to this Beijing speaker or you have Beijing or China speaker. But levels of zakatiza yoseliti bahabula wanasigadde bafi batuwekere tujja bahandolinga. Ompuya bulungi Mr. President oyo tomuddamu anaze natakumba. Yajja akola byayagala. Good enough ntuwalaji bwonyo omwenge notamira bulungi nnyo guyinza okuloolesa nti full figure ye Miss Uganda. Kumbo tutte mandwa na mugugu.
Okitegere abasajja kino munanjulira muyingira mu bbala nga mutegeera bulungi olunywamu chupa 2-3 omukazi gobodanga omukazi golabadde ng'ekimenke ng'atandise okutandika okumwozolamu ng'anyirira kumbu Waragi atandise okukyusa lenses akutunuzanga akulaga ekikazi kirungi mbu ekikati ogendo Waragi agenda okuggwako enkeera nga wagenze na kimenke kati no didigi omunywesa Waragi nanya Waragi agenda okumala okutegeera bye wawandiise ng'obudde bugenzi yabiyeeyo data kyabizza buze mu Sinoman banywanga omwenge ku Panther nalowooza nti bali mu ssama kumbe bali mu ssama kumbe Waragi yamukubi agenda ozuuka nga saanya za kumaca zaabu alina okudda ewaabwe e Kagoma kumbe nsaawa nya za kumaca za fuluma dde e Kagoma babira mu Panther nga bumukubi nga baza budde bukyali kiro agenda okujjukiza nga saanya za kumaca ng'anonya bode mutwanga takyagiraba kati yeyo situation omusajja omutumuwa budde muleke nga nfundikira buno bakanjala mbumpere mukulu Joel Ssenyonyi baganda baffe bonna abakola emirimu gy'okwogera ku social media kuno saakule bannayuganda abaagala emirembe bansabye nkusabe nti olunaku lwe banaleeta etteeka eryo didebatinga ku boddi odiisa mu parliament muleme kugendayo ate era bansabye n'ekirowoozo kino nti okitunulemu engeri okuwamba gye kufuuse okweyo kyeyonoonero mu kifuule kyakwekalakaasa muve mu parliament eyo mulage ensi yonna temugenda kugenda mu maaso kuteesa ng'ate abantu abaagala enkyukakyuka naddala ba foot soldiers n'abasirikale abakuma president bawabba mugibalekere tekyalina mugaso bibirowoozo bansabye nkutuuseko bulungi Mr. President ne mukulu Joel Ssenyonyi bansabye muve mu parliament olunaku lwe bagenda okuyisa etteeka eryo n'amateeka amalala kuba kati Mr. Joel baactivatinze omukyala owe Karamoja agenda awandika etteeka lya political parties amendment bill eno terina kyerutugasa ne basindika Demapuga naye musimanyaddeo ayise etteeka lya political kanali ya UPDF tegalina kigatugasa so bansabye tumu withdrawing muveeyo ne munabeera ababaka 10 bakkiriza okuvaayo mutulage sign of appreciation and respect eri abalonzi ne request zaabwe nti abaana basusse okuwambibwa mu parliament kyemuna kimugenda kuteesayo kigenda kukyusa gwanga lino bansabye nkusabe nkutegeeze nti bwe batuuko etteeka lyo ddiri tanti bagenda kuyita wakulonda temugendayo nababaka ne baba 10 nga babalidinze baveeyo. It is a sign of respect and appreciation okubalaga nti abantu bano mbawulirizaamu kubanga parliament eri kiyo. The fact is rensonga nti tukimanyi nti ogwo mulimu gwammwe gwe mulimu gwomukola gwe mufunamu ssente ne mufuba okulaba abantu kyebategeeza kubanga abantu bakama bwe kyebabasabye kiba kyekyo rensonga eyo saagala kubalwisa nnyo obaka bamubutuusiza buli yantumye obubaka bwe bumutuusiza obw'okusaba Joel Ssenyonyi ne Mr. President bayiteyo abantu bano baddeko ebbali kubanga okuwomba kususse kyekyo bannange bwe nsukano video banjoonoona mukama bakumi atakomera mpeera twongere okwesabira naye nga buli muntu yenna nkusaboddemu amaanyi ebigenda mu maaso byonna tubimanyi bulungi nnyo ne tusigale nga tuli baki tuli bagumu oyo China Town General oba General from China Town Muhoozi Kanyarugaba badde digital malira budde. May God bless you mukama bakumire video wedde mwera